naye obusungu ensi bwe balinako ayagala kwetuga yetuge banange. Taata akikatiriza ayagala okwetuga yetugire ku munyaanya. naye obusungu ensi bwe balinako buli muntu yenna ali waka akaaba naye bakwogerangako mu mawulire naye omuntu okukaaba nakaaba mu lumbe nakaaba mu kuzika nakaaba mu kwalula abalongo nakaaba mu lubaale nakaaba ensi ebakaaba naye temumanyi busungu bantu bwe balinako. Emmotoka ejja kwabika omupiira bwete bagaye nti ani agirimu balyoke bakukuba emiggo abaliraba ku TV enkuba gye bakuyisizaamu bannaabwe tebalisula bwa. Alright. Bagamba ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye. Naye ate bw'otunulatunulamu kamunye size nnyingi ku nkoko eziriibwa kamunye. Kale nno bwe guba bwe gutyo ng'enkoko ze nnyingi ku kamunye kyandibanga kituufu ng'ebikolimo by'enkoko kamunye bizittira ddala. Kakati mu State House amawulire gamaze okuwera nga gafuluma. Abazze nga bakaaba, abazze nga basinda, abazze nga balajana ne basaba essaala, abamu ne bakolima okusinziira ku ebyo ebibatuuseeko munda mu ggwanga lya Uganda nga gavumenti yattibwawulo eri mu buyinza nga talina kyekolawo bandifuna akamwenyumwenyu oba oliawo n'abamu okunakuwala okusinziira ku mawulire genkuleetedde nga bwe gagenda okwera nga gakuyisa. Kaakati Jeno Muhoozi Rugaba okugenda nga alumba buli muntu embeera emukyukidde munda mu State House ggwanga lya Uganda. Wuliriza, waliwo ekiragiro ekikambwe nga kino kyolekedde okufuuka etteeka oluvannyuma lwa Jeno Muhoozi Rugaba ebintu okumukyukira, ebintu okumutabangukira, ebintu okumukaayira. Omusajja amaliridde, omusajja asazeewo alagidde Paalamenti kino ekiragiro kye kifuuke etteeka kisobole okumusimattula, kisobole okumuggya akagwambulago bannayuganda ke bamutaddemu. Jjukira nakugamba nti enkola za Jeno Museveni kwe kulaba ewamulemeredde, kwe kulaba ekimulakidde ate n'akikolera etteeka. Ne Jeno Muhoozi Rugaba agamba ku mulundi guno lino lifuuke etteeka. Likwata ku ki? Okusibibwa amayisa ogenda kuba okoze eki? Kaakati nno ogenda bitegeera ng'okkalidde ku mukutu ogw'enkyukakyuka. Jeno Museveni tibwabulwa embeera eyongedde okwera nga emusajjukira. Mawulire gamaze okwera nga gasomolwa ku bulamu bwa musajja omukadde ow'enkofiira. Wuliriza nnyo nga Janet Kataaha Museveni akunukkiriza omwaka mulamba ng'ono talabikako mu public, nga kagira emikolo egya State House ono talabikako, nga n'ebigenda maaso ku bulamu bwe byasirikirwa. Kaakati omusajja Jeno Museveni naye kennyini amawulire gamaze okwera nga gafuluma nti embeera y'obulamu bwe kaakati nno byasiba bikutuka, nga twakoma kubeera nga twategeera nti omukyala Janet Kataaha Museveni eyali minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo mbu ono mulwadde, era Jeno Museveni n'ategeeza nti agenda akuba ku matu. Nejja buli kati emyezi 5 mirambirira mukazi wattu taddangamu kubeera nga alabikako yadde mu katambi ng'ayogerako eri eggwanga Uganda nga First Lady. Kaakati nno bwe twogerera ng'embeera eyongedde okubeera nga ekaawa mu State House. Jjukira nti omukyala Janet Kataaha Museveni nga bwe nkugambye nti akunukkiriza omwaka nga talabikako, ono yali yalondebwa ne mu kabineti nga minisita era owa Education and Sports. Ate Jeno Museveni kwe yakola ennongosereza ono n'amugjawo n'ateekawo omusajja amanyikiddwa nga Jesse Muyingo. Ne kyongera okukakasa nti embeera y'omukyala Janet yandibanga si nnungi, era n'okuva n'olwo emboozi zaatandika okubeera nga zoogerwa, abamu nga bagamba nti yafa, abalala nga bagamba nti mulamu, bo nga abalala bagamba nti ono gy'ali obulwadde bwamunyiinyintira era mulwadde muyi. Kyokka nga Jeno Museveni yavaayo n'ategeeza nti ono agenda akuba ku matu, wadde nga yakyogera tugenda myezi 6 era ng'omukyala talabikangako. Kati ng'omukyalo ono kigambibwa nga bwe kiri nti alikundiri mulwadde, ne Jeno Museveni amawulire gafulumye nti ate naye obulamu bwe muganda wange ono buli mu lusuubo. Okuvayo ne bateekawo etteeka ery'okukendeeza mbu emikolo gya gavumenti mbu baali tebagenderedde mbu kusevinga ssente, wabula ng'obulamu bwa Jeno Museveni nawo bwongedde okwera nga musajja wattu ate bunafuwa. Jjukira nti ne mu kalulu ono ebiseera ebisinga yawummulangamu n'akuba kampeyini ennaku 2, ennaku 3 ate n'amala 3 nga musajja wattu awummudde. Kyokka nga ate ono kampeyini ezisinga yatambuliranga mu nnyonyi. Kati olunaku olwaleero amawulire gafulumye nga galaga nti weewaawo mukwano gwange nga bwe watali agenda kungula nsi eno, kaakati n'agaali amagi zimala ne zikookolima. Ate mukwano gwange embeera Jeno Museveni
wakati mu bukadde bwe eyongedde okwera nga esajjuka nga sinaba kubeera nga ngenda wala akatambi kano nkusaba kantereka ekigalo katambule nnyo nga enkola yaffe Nikolai nkwagala nnyo mama Switzerland mukwano gwange Kevin muzeyi taata twongera kubeera nga tumusabira Sala Mr. Kaketa akatambi kakano ebigambo bitambuze naawe tone mu ggwanga erya Japan ensi eyongera okubeera nga ebitegeera Mase Godis Mase ku TikTok njagala otambuze nnyo ate obubaka buno ensi eyongera okulaba Jeno Museveni nawa waatuuse olunaku olwaleero nga Janet Kataha Museveni ate ye ebimukwatako mukwano gwange byongera kubeera nga bitankanibwa buli lukya mulamu oba yafa sooka owulire ebigambo bino ate nkoma mu butongole nsumulule Luogome Jeno Museveni Jeno Mosikani Lugaba mu State House ng'embeera etandise okubayinga ng'ebintu byongedde okubava mu ngalo nga bye bazze nga bakola ku bannayuganda beetamiddwa batandise obbaddiza omuliro bongedde okuleetawo embeera ey'okuteekawo amateeka ate mukwano gwange agagagenda okukozesebwa okubeera nga bateeka ekinyiga n'engatto mu bulamu bwa bannayuganda njagala owulirize ebigambo bino ate mu butongole nkomewo nsumulule Luogome njagala okulabula infact kuno kulabula se warning abavoola first family nze ndi mutume wanjawulo envoy tusaba abantu bonna abeegwanidde omuze bannabyabufuzi abava mu Uganda abavuma first family okutandikira ddala ku President Museveni omuntu yenna addamu okuvuma pulezidenti w'eggwanga ng'amuvoola wakusibwa mayisa twamaze dde okwogera n'abawaka baffe aba parliament n'akakiiko akakwakisa empisa kubanga obukiiko mwabulabi bwalondeddwa waliwo akakiiko ke bayita aka presidential committee mwakawuliddeko akakiiko ako twamaze okwogera nabo ndaka discipline ne speaker ngenda mulambula ngenda kumukyalira mulabe next week speaker of parliament ngenda kutambula mulabe omuntu yenna avoola president mama General Muhoozi n'abalala bannange kiina kukoma mu Buganda ffe tusinze okuvuma abaana abawala mu Buganda bawulira nagundi bali ku TikTok boogera ebigambo ebinene ebiyitirivu mwawuliddeyo abakyolinga bavuba mwawuliddeyo abanyankole nga boogera ebigambo kuwoga bate babimanya ebigambo ebinene alright kakati no awo wetuli kusiwa mayisa okuddamu okusanga ng'oyogedde mbu ku first family jukira nti waliwo etteeka eryayita emabega okusasula miliyoni ezaali zikwata mu 2 oba okusiba emyaka egisoba mu 5 kakati omusajja agamba nti ekyo kimala abantu basigadde bakyajjonkera basigadde bakyalumba basigadde bakyayogera first family ebikikinike jukira nti bangi ku bannayuganda balina obusungu kwebyo ebigenda nga bikolebwa naddala nga ate bisibuka mu first family nga Jeno Mosikani Lugaba byazze nga atwitinga ng'alumba buli muntu kati omusajja akugamba nti oyo yenna anaavaayo n'ayogera ku Jeno Muhoozi ebitamusanyusa wakubeera nga asibibwa mayisa ggwanga Uganda wano wetwolekedde wano wetulaze kakati nakugamba nti yavaayo n'akuba eggulire mu Daily Monitor n'agamba by rule of law omusajja ali mutuufu ddala ebigambo okusinzira omusajja nga babyogera kitegeeza nti okwogerako munda mu ggwanga lya Uganda ekibe kikyamu n'okyogerako ng'oyolekera omuntu oyo wekiviriddeko okubeera nga kikolebwa wakubeera nga ate mukwano gwange aggalirwa nga si kuggalirwa bya bulijjo wabula bya mayisa Ssaabasajja Kabaka azze nga avvoolebwa azze nga akakkanyizibwa azze nga avumibwa naye ng'ate abo bamuvuma tumaliriza tubalabye nga bayinaayina nga neyavaayo n'alumba Obuganda bwonna n'avumaavuma ne Ssaabasajja Kabaka n'atuuka n'okugyamu empale ate ono yaweebwa kifo ky'amaanyi yaweebwa miliyoni ezisoba mu 10 okola ekikolwa kino nga bwe yavaayo n'ategeeza era ono kisa kya Mukama nga bwe yeeyita yavaayo ate mu mbeera yemu n'afundikira ng'ono aweereddwa ne woofiisi ennene era mu NRM PLU ey'obwa RDC kakati ono musajja bw'avaayo n'agamba nti abo aboogera ku first family bakusiibwa mayisa ng'ate abalumba abalala abavvoola abalala bo tebalina kye bakolebwako eggwanga Uganda osobola okulaba gye liraga nga bakuuma abantu ba lubatu ate ng'abalala bo amateeka tegagenda kubabeererawo zikiza mu butongole nsooke nkulamuseeko yonna gy'osizidde mu bitundu by'ensi okubeera ng'osaze okutambula naffe mukutu gwa nkyukakyuka mukutu gulwanirira ddembe lya Uganda kyokka nga bino byonna wadde bitambula bwe biti tekitegeeza nti olunaateekawo etteeka
olwo ojja kubeera ng'abantu omaze okubeera ng'osazeewo okubafuganga obumbula. Tekitegeeza nti abantu ogenda kubeera ng'osazeewo kubafuganga afuga amakaago. Kaakati nno wadde etteeka linaateekebwawo paaliyamenti nga yereese kino n'erifuula etteeka, era nkulayirira nti abavumi bajja kusigala nga bavuma, kubanga tulabye emirembe mingi egyaliwo nga tewaliwo ddembe lyakwogera, era emirembe egyo gyatuuka ekiseera ne gigwa. Kaakati nno ebyo byali byemabega. Essaawa zino abantu nga bali mu .com obanga bali mu nsi ey'okweyogerera, gwe ne bw'okola eddagala n'osaddaaka maguja n'oleetayiriza ezaava ebwamba n'ekyaggwe, tosobola kubeera ng'abantu obalemesa okubeera nga boogera ekyo kye balina okubeera nga boogera okwetolola ensi yonna. Bw'onootunga omumwa abali munda mu ggwanga erya Uganda, waliwo bannayuganda abali ebweru wa Uganda bajja kusigala nga boogera. Kaakati era obutambi babuteeka ku intaneti, era abantu abali munda mu ggwanga erya Uganda bajja kubulaba era osigale nga bakulabisa. Ekisinga obukulu si kuteekawo tteeka, si kubeera nga oba oliawo ojjanjaba obubonero obuli ku buntu, wabula olina kujjanjaba kirwadde ekyo ekiviirako obubonero okubeera nga bujja eno mu bantu. Naye bw'ogamba nti ojja kuteekawo etteeka otandike okusiba abantu amayisa abakwogeddeko, kyokka ng'ebikuleetera okubeera ng'oyogerwako ate tobyewaze era nga tobijjeewo, awo oba okootakoota mu galumonde, awo oba olimbira ddala. Kyolina okukola kiri ekintu kimu, okukyusa enneeyisa mu bukulembeze, okweyisa ng'omukulembeze, okweyisa ng'omuntu ow'omu bantu, okukoppa ne bw'oba tomanyi nga ggwe eggwanga lyo teririna mpisa, olina okukoppa, kubanga amawanga mangi agalina empisa g'osobola okulabirako noweebuuza n'osoma n'oyiga buuti ababeera nga bakwata abantu. Kaakati ekyo bw'omala okukimanya nti nabiki byennyina okubeera nga ntwitinga eri pabuliiki, bw'onoobeera nga naawe osigala okyatwitinga by'otwitinga mu public, ssebo mukulu, kitegeeza abantu b'otwitingirako nabo balina obusungu era banyiiga. Kitegeeza bajja kusigala nga bakulumba n'okubavuma, bajja kubeera nga babavuma. Olwo nga kitegeeza ekkomera oba amakomera gagenda kubooga abantu, era abavubuka bangi beppo n'abantu abakulu abagenda okubeera nga bafiira mu makomera olw'okubanga nkakasa emimwa gyabwe tebajja kubeera nga bagizingako, nga balaba ebigenda mu maaso mu nsi yaabwe nga si birungi. Nze Master Kwanula Bigambo Promax, emabega w'omuzindalo, wamu ne muganda wange omugezi mu bagezi, era nga tuli mabega w'amizindalo okukusoosootera n'okubeera nga tukutegeeza embeera nga bw'etambula mu nsi yo, buli kimu okitegeere ekigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Uganda. Kaakati nno ampuliriza wenjogerera bino, ntambula na Hajati Nakalembe, ng'omukyalo ono gwe tutambula naye mbeera nkugamba nti ye musomi w'edduwa, gwe tulina yekka edduwa ye etuuka obutereevu kubanga ate ono ye mukyala. Kaakati nno ajja kubeera ng'akuza ne mu kyogo, akuze bujja nga omwana omuto, era mu ngeri y'emu n'ekyoto asobola okubeera nga akikukumira olw'embeera n'ekutererera. Kaakati nno wadde bino biri bwe biti, amateeka gongedde okubeera nga gafuluma, amini ebiragiro byongedde okubeera nga bifuluma, n'amateeka goolekedde okubeera nga gatwalibwa gayisibwe mu paaliyamenti, kubanga bano baakimanya dda nti buli ekigenda mu maaso wano munda mu ggwanga erya Uganda oba oyagala kiyitewo olina okugenda mu paaliyamenti n'okozesa paaliyamenti n'erifuula etteeka. Kati bweriyisa olwo n'oyisaawo ekyo kyolina okubeera nga oyisaawo, kubanga ntaata w'omwami ono Ajjeno Muhoozi Kainerugaba, ono nga Ajjeno Museveni Yoweri Kaguta tibahabulwa, tuze tumulaba nga buli kyagala okubeera nga atuukako agenda butereevu mu paaliyamenti n'abapokera omusisi omudidi gw'ensimbi. Bw'amala bapokera ensimbi olwo n'abawa ekiragiro ne bayisa kyayagala kiyite. Kaakati bwe kimala okuyita olwo ne lifuuka etteeka, ne yeefuula agamba mbu ye atambuliza nsi ku demokulasiya, wabula nga constitution bagikuttemu emirundi egitabalika. Twalabako n'omulundi ogumu we baatuka okuba ababaka ba paaliyamenti bangi baafuna ebisego, bangi baapookera ku ndiri, bangi batwalibwa mu malwaliro ne batuuka n'okubeera nga batwalibwa ebunaayira, ng'ekibakubya kubeera nga balwana ne babeera nga bagezaako ku constitution ey'eggwanga erya Uganda. Naye abasajja baasalawo ne bayingiza amagatto ne basindika amagye mu paaliyamenti ne gakuba abantu emiggo, ne bakuba abantu ensambagere, ne bakuba abakazi ne babamenya emigongo, ne babamenya enkizi bangi. Na guno gwaka ebirwadde byafuuka chronicle paati ku buli omu bwabwe nga tebakyayinza okubeera nga babyeyambula
oluvannyuma lw'ekyo ekyaliwo we twalabira Mwami Kyagulanyi we yakubira engumi kafungulankete mu Parliament oluvannyuma abasajja amateeka ne bagayisa era Parliament ne bekwata ku constitution y'eggwanga lya Uganda neteekamu ennongoosereza. Kaakati nno wadde bino biri bwe biti era nga bitambula bwe biti tekikugaana gwe atugoberera ku AKTV Media Uganda video yaffe okubeera nga ogiwa ekigalo n'obeera nga ogiwadde mileage kye twandiise omuzinzi okubeera nga mu nsi yonna olwegenda kutolontoka buli munnansi agirabe. Mugaana Nkakeeto embeera bweti bwetambuza video eno Josephine wa Jose wali eri ku TikTok ebigambo bye bino. Kaakati Mama Switzerland nkutumiddeko nnyo n'enkwebaza gy'otuusako engalo weebale kuyamba bantu mu mbeera eyo Mukama Katonda akusasule. Wabula mu ngeri y'emu kansooke nkuzzeeko wa muganda wange omugezi ate atutwale ku kisawo ky'ennyonyi Entebbe. Kiki ekiriyo ekifumba mu kisaawe Entebbe amaziga gakulukuta abantu ku kisaawe Entebbe ennaku erumya abantu ku kisaawe Entebbe obweraliikirivu n'okwejjusa mukwano gwange be baana baliwo nga bwe ngenda okubeera nga nkulaga. Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yavaayo n'atutegeeza nti ffenna tugenda kubeera nga tukomba, ffenna tugenda kubeera nga tuloza obukambwe n'ebibala ebigenda okuva mu y'ebiraka gavumenti ya Mwami Museveni wetutwala olunaku olwaleero. Kakati nno nga Uganda yateekebwa mu kiyitibwa level 4 wuliriza nnyo nga bannayuganda ensi nnyingi ezongedde okubeera nga zibateekako bbaani okuyingira mu mawanga gaabwe. Kaakati nno okulya n'okukomba essuwaani okwazirana ku kisaawe Entebbe emirimu gyongedde okubeera nga gifa n'abantu okubeera nga ate mukwano gwange looni zibali mu bulago. Bangi kuba badde bavuga bannayuganda ku kisaawe Entebbe bavuddeyo ne bawa obujulizi ne bagamba twekaza naye embeera etuyinze, bulijjo twekaza naye ekyamazima amatuufu gali nti tukyalina yadde ebibiri, tetukyalina yadde omunwe gw'ennusu nga n'abaana baffe ku masomero bongedde okubeera nga ate bagobebwa. Jjukira nti ne General Mwozikane Lugaba okubeera nga abalambuzi tebakyajja munda mu ggwanga lya Uganda yavaayo n'alaajanira embasi y'eggwanga erya Amerika nti etegeeze Amerika omusajja bagezeeko okubeera nga batunula mu travel advisories abasajja kye baagaana okubeera nga bakola nga n'okubeera nga ate bawulira omulanga gwa General Muhoozi kye baakola kwe kutwongerako bbaani ne batuteeka mu kiyitibwa level 4 oba no-go zone nga bw'ojja mu Uganda oba ozzeeyo ku lulwo naddala ng'ova mu ggwanga erya Amerika. Kyokka nakugamba nti Amerika bw'eyogera ekintu eyogera ng'eyeyogerako nga yo, naye amawanga mangi agagigoberera, amawanga mangi agagitunuulidde olw'obukessi bw'eyina. Kakati mukwano gwange ne intelligence bagamba nti Amerika bwe banga enoonyereza nga mu Uganda okugendayo kizibu. Kakati gwe we Thailand, gwe we China, gwe we India tomala gasagaasagana, tomala geesalabatta, tomala gazungira mu nsi eyo. Amerika gyemaze kubeera ng'ekuba mu ttooki kubanga tukkiriza nti abasajja bye bakola byonna babikola lwa mulamwa gwa kutaasa abantu baabwe ate mu mbeera y'emu n'okutaasa ebyo ebiyinza okubeera nga biddirira. Kakati amawanga mangi n'ag'ekyombo kya Buwalabu agavuddeyo ne gatuteekako akazito ne gatuggalirayo ne gatugaana okubeera nga tuyingira mu nsi zaabwe. Njagala owulirize, njagala ogoberera emboozi eno, njagala owulire ebigambo bino otegere nti Kyagulanyi nga bwe yayogera nti kekuwe kukoza munnyo, kekuwe kulya mazzi tugenda kugalya naye Uganda waakiri eve omugwa mu bulago. Jjukira nti Kyagulanyi ali mu Amerika. Bino byonna kigambibwa nti yali emabega waabyo kubanga Ebola Uganda yalangirira dda nti yavaawo naye abasajja era ennyonyi zaffe tebannazikkiriza kuyingira mawanga gaabwe. Lwaki? Sooka olabe ennaku, sooka olabe amaziga ate oluvannyuma nkuleete twale mu State House olabe obulamu bwa General Museveni. Ebigambo si birungi byasiba bikutuka. Balamu balugahale ebyenguzo ebyobulyako ebyobubbi ono byagala kubeera nga bimwettira. Bannanga be Saudi Arabia, UAE oba Dubai mutuyambe naye kati fe aba airport pick up mwagala tuli ewasa okolabe ekisaawe. Ebiseera biri twabeeranga wano ng'osobola obeera wano nga buno obudde nga wonna wajjudde abantu olengera naye ekisaawe kikalu oyinza okugamba twaze mu banka oba mu meeting kankulaga ennyonyi ezijja kale essaawa zino Ethiopia Airways yiyo yakatuuka ogiraba yiyo eva Addis Ababa eyokubiri okuva ku Safari Link naye ebiseera biri twabeeranga wano ng'osobola okubeera nga wonna nga bw'olengera nga wajjudde abantu okiraba nga wonna wajjudde abantu naye wallaahi abaana tebakyatambula abaali baddayo babasibira eno bali sitaaka bannange
muyambeeko muvunulire abantu bano mwagambe tufa abe airport pick up akaliro mukawulira musirise naye akaliro mukawulira bataata ne bamaama Fiki Joero Moses Brian Asha Kama Joram muli mutya baganda bange gye muli akaliro mukawulira nenga bamaba mikwano enyonyi ezimu zo zitambula naddala eri abo abakomawo musobola okukozesa Ethiopia. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu giganye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 052537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Kakati nno ebyokukisaawo Entebbe ng'omaze okubitegeera ng'omaze obinnyonnyoka n'okubeera nga oba oli awo omanya kakati nno wetwolekedde nti eggwanga erya America bukya likwata eggwanga erya Uganda ne babateeka mu level 4 kakati nno ekiri ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe bannayuganda bangi bafumbya miyagi naye nga bino byonna ebigenda mu maaso His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaawo n'ategeeza bannayuganda mwenna nti buli omu waali oba bikukwatako oba tebikukwatako mujja kukiwulira kakati essaawa zino bukya Uganda eteekebwa mu level 4 amawanga mangi agaasiba ennyonyi okubeera nga gano gatwala abantu bava munda mu ggwanga erya Uganda okubeera nga gesolosa eyo okugeza amawanga nga Qatar amawanga nga United Arab Emirates amawanga nga Saudi Arabia gano gateekawo dda ekikoligo gateekawo dda ekibaati gateekawo dda natti ne bagaa nti tetukyayagala muntu n'omu ava Uganda ensi yamwe eri mu level 4 kakati nowenjogerya onaku olwalero nga kakati ne minisita Mwami Museveni amanyikiddwa nga Honorable Balyomunsi yatumiddwa dda munda mu ggwanga erya America era ng'ono yatumiddwa ku lwa gavumenti y'eggwanga erya Uganda agenda akuba amaviivi agende yennyonnyoleko agende yeegayirire atandike okweziribanga ategeeze Trump ne gavumenti ye nti munda mu ggwanga erya Uganda tewakyaliwo mbeera eri etubeeza mu level 4 sebo tukusaba ow'ekitiibwa langirira kubanga bono batolangiridde n'amawanga ag'Abawarabu abaana baffe gye bagendanga abaana gye baavanga ne bajjawo ne batuweereza ssente kaakati gonna gaatusaako dda ekkoligo okusinziira ku muligo tufuna galaga Chris Balyomunsi ono nga minisita mu gavumenti ya Mwami Museveni yamaze dda okubaka pen n'olupapula era ono n'abaga ekiwandiiko mu butongole ekyobuwandiike n'akisindika munda mu ggwanga lya America gavumenti ng'agisaba n'obuwombeefu ejjewo ekkoligo lyateeka ku gavumenti y'eggwanga erya Uganda era olumala okugyawo ekkoligo erangirire nti Uganda ejiddwako envumbu ey'okubeera nga buli muntu kati waddembe okubeera nga agenda munda mu ggwanga erya Uganda ontakome ku kiwandiiko akutte n'omuzindaalo ye kennyini ku muzinda byalo n'atandika okwogera ng'ensi emwegesa amaaso mu kamera n'ategeeza ebigambo bibino tusaba gavumenti y'eggwanga erya America tusaba bakama bafe aba America bambi mulangirire mutegeeze ensi nti Uganda kakati nnungi nnyo ebyo byonna bene bateesa mu level 4 twabivaako dda era kakati tuli baana bawulize bwe munaalangirira n'amawanga amalala gajja kubeera nga gatusumulula wabula nga wadde bino byonna biri bwe biti ebyokubeera nga basajja basaba balangirire Uganda esumulwe kyokka ati waliwo ebigambo ebirala ebyewunyisiza ennyo ensi nga naawe njagala obiwulire bukya gavumenti ya Mwami Museveni ebeerawo tuze twogera ku kigambo eggaali y'omukka bw'obanga tokimanyi bwe kityo kitegeeza train bw'obanga era tokitegedde tuyogera ku leirwe gyewandiise Uganda leirwe kati njagala otulowuliriza ebigambo bibino ampuliriza nze bye nawulidde ne bimala n'enviri ku mutwe ng'okusinziira ku biriwo Uganda leirwe oba train ya Uganda ekaabya amaziga ekaabya etya amaziga ekaabya amaziga mu ngeri efaanaganako bweti ebiyumba by'eggaali y'omukka 394 394 nga bibalirirwamu obuwumbi 220 ez'essente za Uganda 220 billion shillings ku mulembe gw'omukyala Kajina nga yatwala ebyentambula mu Uganda naye kakati
Omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti yazudde. Auditor General. Nti ebyana oba ebiyumba 131 byabulira wano mu Uganda. Tebimanyiddwako maki? Mayitire. Nti ate ebiyumba 281 byo byabulira n'eyo Kenya nga babireeta. Omanyi gwe omuntu okubba train. President Amin mu kuva wano yaleka Uganda erina emitwe gy'eggaali 384 locomotives emitwe gino egisika. Yes. Bano batutte byana. Naye waliwo n'abaatwala ebisika bayita locomotive emitwe gy'eggaali 384 ne kati tetulabako n'ogwo. Ate ng'eggaali y'omukka tefa myaka ku myaka, si kyekintu ekigaa nti eggaali yafa. Kubanga eggaali y'omukka neeyo gy'olaba teriimu nnyo sayansi. Teriimu nnyo sayansi ali awo. Kati ebyana 131 ebyabulira wano byatuuka byo byabula. Ekikulu kati tebiriiwo. Mbwera bagambye nti bayita omukyala Kagina agende ku poliisi akole lipoota ku byana. Eggaali z'omukka ebigaali byabulirawa. Naye mu Uganda we wantu wootuuka nga n'oluguudo lw'eggaali mu bifo ebimu terukyaliwo. Bali we baba babba emitwe gy'eggaali n'ebyuma n'ebyana by'eggaali abantu mu byalo nga basitulawo olwele layini nga bagenda gizimbisa kabuyonjo nga bagenda nga najjo nga bazibba eri bannaffe kati nga balina eggaali y'omukka eve Nairobi n'etuuka e Mombasa mu ssaawa 4 4 hours just. Era President Museveni yagenda n'agituulamu n'emutwala n'agamba nti njirabye ngenda gitwala ewaffe. Ate twamala kulagaana Uganda zimba ne Tanzania zimba ne Rwanda zimba naffe tuzimba. Batulinda tuzimba. Kati n'eggaali z'omukka yennyini zibuze kubanga bino ebiyumba bye bamala ne bawanga ku mitwe. Emitwe gyabula n'ebyana byabuze. Ebyana 394 bw'oyogera ku bino ebyabulidde Uganda oba luwa oba biri mu nnyumba yaani oba mu basement oba omuntu akitwala n'akipaakinga emmanju ewuwe akitema sigiri akisaabalizaamu bantu oba akizimbamu kantini. Kale nno bw'olaba ku bigaali y'omukka eyo ku kyalo ewammwe kireete tuginoonya. Waliwo ebigambo bingi ebyayogerwa wabula nga bino byayogerwa omukyala amanyikiddwa nga Triple A muyite Nalongo Annette Amongo Magogo. Kaakati n'amannya amalala mangi ge bazze nga bamutuuma n'okumujwetekako. Abalala bamuyita Muzungu, abalala bamuyita Mukyala Mweru, abalala bamuyita Maama Eyeejalabya, abalala bamuyita Maama Bukedeya n'amalala amannya mangi. Kaakati nno olunaku lwabadde lwaggulu ono bw'atyo oluvannyuma lw'ennaku ezisoba mu 8 kirambirira ono ng'ateekebako ekkoligo ne banne bangi be yakolanga nabo mu paaliyamenti y'eggwanga erya Uganda. Bano nga baakwatibwa mbu ne basibibwa ku misango egy'okuusa ku bukanuzi, obulabbayi, okulya enguzi n'obubbi obwo bwali bufumbekedde mu paaliyamenti eyakulemberanga omukyalo ono Nalongo Annette Amongo Magogo. Wabula ekisinga okubeera nga kyewuunyisa, omukyalo ono bwe baamukwata ne bamusibira ewuwe ne balaga ebyobugagga bwe bingi nnyo nga bagamba nti yali abibbye. Ate oluvannyuma ne beekyusiza mu kiti ng'embazzi abaali bamukutte ogw'obulyake, obukanuzi, obulabbayi, obubbi, ate amawulire ne gafuluma nga bagamba mbono baali bamusonyiye. Wabula ng'ekyaviirako bino byonna mbu omukyalo ono yali ayagala kubeera nga yeesimbawo ku bwannamunigira mu paaliyamenti ku bwa sipiika. Kyokka ng'oggyeko n'ekyo yali alina enteekateeka omwaka 2031 mbu okutunula n'okulingiza mu nsowaani eya mukama we okweyagaliza entebe ey'obwa pulezidenti
munda mu ggwanga erya Uganda. Ono agamba yali agala berenga bwolaba omukyala Samia Suluhu wali munda mu ggwanga erya Tanzania. Kaakati ng'olwo ono naye kyazimba kyali kyekyo, era okusinza ku muwulire Galaga ono yali amaze okuzimba empire munda mu parliament ne munda mu baministers ab'enjawulo okwetola eggwanga lyonna mu gavumenti ya Mwami Museveni. Kaakati bino nga biri bwe biti, omukyalo ono bamukwata mavumbavumba era ogendo kakkana nga bamunyize emba bye yali alidde teyabisesema, naye ati bye yali tanaba kubeera nga alya ono tiyasobola kubeera nga abigaaya yadde okubeera nga abimira. Wabula ebigambo bingi byeyayogeranga, omwali okwewaana, omwali okuvuma ennyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu n'okuliisa ababaka ab'enjawulo naddala bava ku dda oluvuganya gavumenti akakanja ng'ababaka okuli honorable zaake n'ababaka abalala bangi. Kaakati nno wadde bino biri bwe biti era twamulaba ne ku mulembe gwa Ssegirinya teyafangayo kiri awo paka Ssegirinya musajja attu lwe yatuuka okufa. Kati olunaku olw'eggulo ono ku nkola eya Zoom yalabiddwako mu parliament nga naye atandise okugyayo omutwe ebyali bimusibye nga birabika bitandise okubeera nga ata. Wabula yalabiddwako ng'omubiri gwe body language nga kyegulaga kirala nnyo ne ku ebyo byabadde ayogera. Facial expression oba giyite face ye yabadde eraga kintu kirala nnyo okusinziira ku ebyo byabadde ayogera, era ng'akulaga ono ng'asogonyose ekitabangawo, ono ng'akulaga nti embeera mwali wadde mugagga muvundu binyonkondo bifeekeera atonnya emmooli, naye ng'akulaga nti waliwo ekitagatta era ng'akulaga nti waliwo ekitagenda bulungi. Era abantu abamu batandise okubeera nga bawanuuza nga bagamba nti okubeera ng'ono ajja ku Zoom yabadde oda eyazze oda ewuwe ne bamugamba nti olunaku bwe luti oyina okulabwako mu parliament ogenda kubeera ku Zoom, togenda kusooka kugendayo bugenzi mu buntu, kubanga bw'onoosooka okutambula obutambuzi ogendeyo oyinza okuleeta ensasagge. Jjukira nti parliament yali erimu abantu bangi abaali bali emabega w'omukyalo ono abaamuyimbiranga ennyimba, abaamusuusuutanga nga baamujajjattanga. Kaakati nno ng'abasajja bakyatya nti essaawa zino wadda mu parliament ekitiibwa n'ettutumu ery'omusajja gwe bazimba Honorable Jacob Oboth ono ayinza okulibuutikira n'afundikira ng'ate abantu bonna bamwetuumyeko abaka ba parliament omuli abakadde bepo n'abo abapya. Jjukira nti abaka ba parliament bangi omuli n'abapya mbu omukyalo ono bye yaterawo omugongo n'abayiwirawo nnyo omubiri gwabwe okubeera nga bayitawo mbu okugeza ng'omukyala Justin Namere e Masaka, era okuyitamu kwe na buli kimu mbu byapangibwa mu kyalo ono, era yalumwa nnyo ng'omukyalo ono agobeddwa. Yaliko Speaker Parliament y'eggwanga Anita Amongo bw'ati alabiseeko oluvannyuma lw'ennaku 83 wabula alabiseeko virtually. Abadde mu nkola emanyiddwa nga Zoom n'alabikako. Amongo ennaku 83 nga teri yali amulabyeko okuggyako abadde bamusisinkana ewaka. Amazina alabikako kigamba okuba nti makaaga ag'Ennakasero gy'ali Anita Amongo makage ag'Ennakasero, era nti ali under house arrest agenda kuvaayo ddi atwalibwe mu kooti. Sinakindi agenda eruzira awo simanyi oba bamusonyiwa nga tetutegedde era simanyi bwe naaba ntegedde nga mbabuulira. Amongo omulundi ogusookeredda mu nnaku 83 alabiseeko era yeetabe mu lutuula lwa palamenti olusookeredda mu kisanja kino. Jjukira nti ye mbaka omukyala kiikira disitulikiti ey'e Bukedeya. Session gye yeetabyemu ng'ali ku Zoom ebadde ekubirizibwa eyali omumyuka we Thomas Tayebwa. Amongo yadde nga tayogedde nnyo tayogedde nnyo naye abaddeko ng'akola ki ng'alaba ebigenda mu maaso, era mu lekodizi za palamenti nekiba ng'Amongo akiise mu lekodizi eza palamenti mwali kati akiise. Kakati waliwo article namba 43 Constitution of the Parliamentary Rules of Procedure. Singa omubaka palamenti amyesinga entuula 15 ez'omudiringanwa nga tatuula nga talina any written permission okuva eri speaker bwa palamenti y'eggwanga aba afeesinze okufiirwa ekifo kye. Singa ziba entuula 15 nga
tolina permission okuva eri speaker parliament neziwera 15 ekifo kiba kigenze. Kiraka to parliament gwe bayita Adolf Mwesigye gye bavuddeko yategeeza nti teri muntu gwe bagenda kuttira ku liiso singa n'aba talina written approval oba okuwaayo okunnyonnyola okumala. Lwaki tatuula mu komiti, lwaki tatuula mu palamenti, oba lwaki oba okunnyonnyola komiti ya palamenti yonna ekwatibwako singa abataliiwo. Kakati olunaku olwajjo ng'ennaku z'omwezi 4 zabadde ennaku z'omwezi 4 palamenti ey'12 ey'omulundi ogw'12 yabadde etuula olutuula olw'12 yabadde etuula olutuula lwa 12 omuli major events ezibaddewo okulonda kwa speaker n'omumyuka we, state of the nation address, committee designations zonna Amongo abadde taliiwo. Kati ezo zabadde ziweze entuula 12 Amongo yabadde abulayo entuula 4 akole ki entuula 4. Kakati agamba nti owaayi munteeke kaawo n'afuna data. Amongo n'abanga yalabiseeko ku Zoom. Emabega we yabadde okusinza ku video n'ebifaananyi byavuddeyo okulengeza wall curtains emabega eziri emabega w'eddirisa. Yafunye awala eddirisa mukazi watu mu nnyumba ye Nakasiro n'afuna awala eddirisa. Kati nga waliwo curtain kati yabadde yeetaaga light, okitegeera yabadde yeetaaga light n'afuna awala eddirisa ne curtain n'ateeka awo ne bamutunuzaamu essimu n'abeera ku Zoom. Era kyenkana video yabadde eraga face yokka. Embeera bwetyo weetambula okuva ng'ennaku z'omwezi 16 kigamu okuba nti ono ali mu nnyumba ye. Kasookedde nga bakulu mu nsonga ez'ebyokwerinda abagenda mu maaso n'okweka nti boole basalako amakaage n'okutuusa olunaku olwaliro tekimanyiddwa Anita Amongo alitwalibwa ddi mu kooti alibadde e Nakasero, wabula omulundi ogwasookedde ddala yalabiseeko oluvannyuma lw'ennaku 83. Amongo bana nina kyembuuzaamu mu mpabule. Eriyo omusibe ateebwa ng'ava ku pulizoni n'avaayo ng'enviiri z'enkulu nga zino. Mbuuza bubuuza nga tava ku poliisi ng'ava ku pulizoni gy'abadde n'avaayo ng'enviiri nkulu bwezi. Obutamanya si musango. Oli okubeerawo nga tamanyi ogwo si musango. Era mpulidde abamuddamu mu mbeera endala waliwo abamuzzeemu nga mwagala omukakasa naye nga nammwe muwulira kiwulire. So neŋŋamba nti kati omuntu yenna nga tamanyi n'abuuza ayige mumuwe nga ansi entuufu. Mwami gundi gwabuuzizza nti omusibe ayinza atya okuva mu kkomera ng'ayina enviiri. Kisoboka, avaayo nazo nga zirina enviiri. Era ebintu bingi nnyo ebireetera omusibe okuva mu kkomera ng'alina enviiri ng'ez'amacete. Ekisookera ddala njagala okubabuulira nti emyaka macete gy'amaze mu kkomera giri emyaka 6. Mu kkomera kikwetaagisa omwaka gumu oba ebiri ng'oli sharp okubeerako ne pate mwogwa. Mu kkomera tulinamu ba donors ne tubeeramu ne ba RPs ne tubeeramu ne ba ward leaders ne tubeeramu ne ba RP commanders ne tubeeramu ne gundi ne chief ward leader oyo abeera president ow'ekkomera. Kati ne tubeeramu n'abalwadde ng'oli okumusalako enviiri alwala gye bali abantu. Era ekkomera ne likkiriza nti ono enviiri ze tebazimusalako bakendezeeko nkendezo olw'ensonga buli lwazisalako omutwe gumuluma era ne bamujjanjaba kati baga amuzimulekere. Kati mulimu n'abasibe nga wansasagge wambuddu. Kisoboka ne baguluba naye ne bamugamba nga yeefudde mulalu ne bamuleka enviiri n'abeera nazo.
ne mubaamu ne ba celebrity mukomera mulimu ba celebrity nga serebu bamachete tyo serebu nga tebajjaze musalako tulina mba doctors mu makomera nga wava mu wabweru n'otuuka mu komera nga wasoma obusawo asobola okuba nazo mulimu kategori z'abasibe bangi mulimu n'azikuza nga tafuluma ng'abeera omumunda nga tatoli musanga wabweru afuluma agenda mu kooti naye nga enviri oddaba zimusaleko bwadda kiro naddayo nazo n'aziremera bwe bali so gwagamba nti tekisoboka kisoboka bulungi bavaayo nazo okitegeera bavaayo nazo enviiri mukomera omwo mwe mulaba kati nga Machete mwabadde nkiwa Machete alabika abadde mu upper prison bw'abanga abadde mu upper prison ne waba abadde ku limani naye njababulya nti waliyo bakabaka abakubi b'omupiira balina clubs z'omupiira ezibatambuliza obusibe tezimanyi na clubs ze mulina wabweru mwe mulina kyemutamanyi mu upper prison oba mukomera awe Luzira balina tiimu z'omupiira balina Liverpool balina Man U balina zi Arsenal balina zi Chelsea era bakuba eddiba kati mulimu baserebu ba Ronaldo beeyo ba Messi baani oyo tasala nviiri mulimu bareefu nga yasala omupiira kati Machete ayinza okwekwata awo ekifu ku myaka gy'abaddeyo ng'ate na serebu asobola okufuluma nazo so ndowooza nkuzzeemu bulungi saga tetwagadde kuyomba naye naye twagadde kutegeeza kisoboka omuntu okufuluma n'enviiri okuva mu kkomera